Ekyamateeka olwokubiri essula 2. Awo ne tulyoka tukyuka ne tutambula mu ddungu mu kkubo eriyita mu Nnyanja Emyufu nga Mukama bwe yaŋŋamba. Ne twetoololera olusozi Seyiri ennaku nnyingi. Mukama n'ayogera nange nti, mwaludde okwetooloola olusozi luno, mukyuke mugende obukiika obwa kkono. Naawe lagira abantu ng'oyogera nti, mugenda kuyita mu nsalo y'abaganda bammwe abaana ba Esawu abatuula ku Seyiri, era bali batya. Kale mwekuume nnyo mwekka. Temuyomba nabo, kubanga sijja kubawa ku nsi yaabwe newankubadde awalinnyibwa n'ekigere, kubanga nawa Esawu olusozi Seyiri okuba obutaka. Munaagulanga emmere n'effeeza gye bali mulyenga, era n'amazzi munaagagulanga n'effeeza gye bali munywenga. Kubanga Mukama Katonda wo akuwadde omukisa mu mulimu gwonna ogw'omukono gwo. Yamanya okutambula kwo mu ddungu lino eddene, emyaka gino 40 Mukama Katonda wo ng'abeera wamu naawe. Tewabangawo kye wabulwa. Awo ne tuyita ku mabbali baganda baffe abaana ba Esawu abatuula ku Seyiri mu kkubo lya Alaba okuva mu Erasi ne Eziyonigeba. Ne tukyuka ne tuyita mu kkubo ly'omu ddungu lya Mowaabu. Mukama n'aŋŋamba nti, tosunguwaza Mowaabu so tolwana nabo mu lutalo, kubanga sijja kukuwa ku nsi ye okuba obutaka, kubanga nawa abaana ba Lutti Ali okuba obutaka. Abemi baatuulanga omwo olubereberye, eggwanga ekkulu era eddene era eggwanvu ng'aba Anaki bwe baali, era nabo bayitibwa Balefa ng'aba Anaki bwe baali. Naye aba Mowaabu babayita Bemi, era n'Abakooli baatuulanga ku Seyiri olubereberye, naye abaana ba Esawu ne babasikira, ne babazikiriza mu maaso gaabwe ne batuula mu kifo kyabwe, nga Isirayiri bwe yakola ensi y'obutaka bwe Mukama gye yabawa. Kale mugolokoke musomoke akagga Zeredi. Ne tusomoka akagga Zeredi, era ennaku ze twamala kasookedde tuva e Kadusubeniya okutuusa lwe twasomoka akagga Zeredi zaali emyaka 38 okutuusa emirembe gyonna egy'abalwanyi bwe gyaggweerawo wakati mu lusiisira nga Mukama bwe yabalayirira. Era omukono gwa Mukama gwalwananga nabo okubazikiriza wakati mu lusiisira okubatuusa lwe baggwaawo. Awo olwatuuka abalwanyi bonna bwe baamala okuggwaawo era nga bafudde mu bantu 17, Mukama n'alyoka aŋŋamba nti, leero onooyita mu Ali, y'ensalo ya Mowaabu, era bw'onoosemberera abaana ba Amoni, era ng'oboolekedde, tobasunguwaza so toyomba nabo, kubanga sijja kukuwa ku nsi y'abaana ba Amoni okuba obutaka, kubanga nagiwa abaana ba Lutti okuba obutaka, era n'eyo eyitibwa ensi ya Balefa. Balefa baagituulangamu edda, naye Abamoni baayita Bazaamuzumu, eggwanga ekkulu era eddene era eggwanvu ng'Abanaki bwe bali, naye Mukama yabazikiriza mu maaso gaabwe, ne babasikira ne batuula mu kifo kyabwe, nga bwe yakola abaana ba Esawu abaatuula mu Seyiri, bwe yazikiriza Abakooli mu maaso gammwe, ne babasikira ne batuula mu kifo kyabwe okutuusa leero. N'abavvi abaatuulanga mu
byalo okutuuka ku Gaza, Abakafutoli abaava mu Kafutoli ne babazikiriza ne batuula mu kifo kyabwe. 24 mugolokoke mutambule muyite mu kiwonvu kya Alunooni, laba nga budde mu mukono gwo Sikoni Omwamoli kabaka wa Kesuboni n'ensi ye, tanula okugirya olwane naye mu lutalo. Leero n'asooka okuteeka entiisa yo n'ekitiibwa kyo mu mawanga agali wansi w'eggulu lyonna, abaliwulira ettutumu lyo ne bakankana ne balumwa ku bubo. N'entuma ababaka okuva mu ddungu ery'e Kedemoosi eri Sikoni kabaka wa Kesuboni n'ebigambo eby'emirembe nga njogera nti, mpite mu nsi yo, n'atambuliranga mu luguudo, sijja kukyamira ku mukono ogwa ddyo newankubadde ogwa kkono. Emmere onoonguzanga na ffeeza ndyenga, n'amazzi onooganguzanga na ffeeza nywenga. Kyokka mpitemu n'ebigere byange ng'abaana ba Esawu abatuula mu Seyiri n'aba Mowaabu abatuula mu Ali bwe bankola, okutuusa lwe ndisomoka Yoludaani okugenda mu nsi Mukama Katonda waffe gy'atuwa. 3 nti naye Sikoni kabaka wa Kesuboni n'atatuganya kuyita ku mabbali ge, kubanga Mukama Katonda yakakanyaza omwoyo gwe n'amuwaganyaza omutima gwe, alyoke amugabule mu mukono gwo nga leero. Mukama n'aŋŋamba nti, laba, ntanudde okugabula Sikoni n'ensi ye mu maaso go. Tanula okulya ensi ye olyoke ogisikire. Sikoni n'alyoka asitula okulumba ye n'abantu be bonna okulwanira e Yekazi. Mukama Katonda waffe 33 n'amugabula mu maaso gaffe, ne tumutta ye n'abantu be n'abaana be, ye n'abantu be bonna, ne tunyaga ebibuga bye byonna mu biro ebyo, ne tuzikiriza ddala buli kibuga omuli abantu wamu n'abakazi n'abaana abato, tetwasigazaawo n'omu. Ente zokka ze twetwalira okuba omunyago, wamu n'ebyo bye twajja mu bibuga bye twanyaga. 36 okuva ku Aloweri ekiri ku mabbali g'ekiwonvu kya Alunoni, era okuva ku kibuga ekiri mu kiwonvu okutuusa ku Giriyaadi, tewali kibuga ekyatulema olw'obugulumivu bwakyo. Mukama Katonda waffe yagabula byonna mu maaso gaffe, kyokka tewaasemberera nsi y'abaana ba Amoni oluuyi lwonna olw'obugagga lw'omugga Yeboki, n'ebibuga eby'omu nsi ey'ensozi, ne yonna Mukama Katonda waffe gye yatugaana.